Abooluganda Omukama mulungi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende. Nzize wano ku Bible and Politics okubeebaza mwenna ba comrades mwenna. Njagala okwebaza abantu bangi nnyo abafubye okunzijanjaba, abafubye okulaba nga nzira ku bigere byange ebibiri nga mbisimba nga nyimirira, abakoze buli kimu ekisoboka okulaba nga Olivia nfuna ekyokulya, abafubye okulaba nga Olivia nziramu okulaba nti nsimbula ekigero kijja mu kifo ekisooka kizza mu kirala, abafubye okulaba nti Olivia nfuna ekisipi okusibibwa mu kiwato okuddamu okutuula obulungi, abafubye okulaba nti buli kimu ekinneetaagisa nkifuna nga sijjuliddwa. Bannange mbeebaza. Njagala okwebaza bamaama bange abali mu nsi ez'enjawulo. Bamaama bange mwebali ne bataata abali mu nsi ez'enjawulo nnyingi nnyo, naye kyemmanyi bwe munaawulira odiyo eno buli omu ajja kutegeera. Bamaama mbeebaza ne bataata, baganda bange ne bannyinaze mwenna mbeebaza. Mbeebaliza mu ttuluba lirimu. Nnyinza okubaako amannya ge nnyinza okusunsula naye agamu nnyinza obutagasunsula mangi. Twala omukisa guno okwebaza papa wange Willy Asiimwe Bible and Politics. Papa weebale kunjagala, papa weebale kunjagala. Ebigambo byogeddwa naye toyina lunaku lundeseewo, toyina lunaku lunsuddewo nga tonkyekinzeeko, totegedde oba ki. Bannange weebale. Njagala okwebaza adimi waffe, adimi Omukama akuddizeewo, Omukama abaddizeewo ebisinga obunene. Tiimu comment section, tiimu Lumbuye Diehards, mwenna mbagasse wamu tiimu ezebbiri. Bannange mwebale. Tiimu comment section ngenda tutandikira ddala ku muganda wange Brenda Muduumi. Muganda wange Brenda Muduumi, weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kunjagala, weebale kutwala luganda lwange naawe maaso, weebale butalusuula duleka nti olutwale for granted. Bannange olukutte n'olunyweza, weebale nnyo maama. Class monitor Bible and Politics, weebale nnyo, weebalire ddala. Sarah Biila, weebale nnyo muganda wange, weebale kunjagala. Nantuwalumbuye, bantu mwakaaba amaziga gali mangi. Tiimu Lumbuye mwenna sisiimye, naamye lubulaami. Tiimu comment section, bannange simanyi maziga mangi ge mwakaaba, okusaba kwali kungi, okumpa buli kimu ekyetaagisa okulaba nga nziramu okuyimirira byali bingi, byonna mubikoze. Bannange mwebale, mwebale. Buli yenna awaddeyo kyawaddeyo. Liz, weebale. Abankyekinzeeko, abasindise ssente, abamu teziyise mu comment section, abamu ziyise eno wange, abamu teziyise mu ttiimu Lumbuye, abaana bampadde. Oli nayeeresa n'agamba nti oba nnina 20,000 nino ziwa Olivia zinywemu amazzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muli bangi, siina simu ekola bulungi vidiyo, mwandibadde mundabako. Naye mpitidde mu odiyo neŋŋamba yoka egende, ebirala mbirinsanga. Mwandibadde mundabako. Mbeebaza nti obudde buno ntandise okutuula, ebigere badde byatandise okuzimba, naye baŋŋambye ntandike okuba nga nsituka ntambuleko kuba mbaddengawo nga neebaka, nasobola kwekyusa bulungi. Naye kati Mukama mulungi, ntandise okuba nga nkyukakyuka, ntandise okutambulatambulamu. Kitegeeza abajjanjabi mujjanjabye omulwadde
akubye ku matu. Nyongera okusaba Omukama abampeera omukisa, nyongera okusaba Omukama abanjagalire, nyongera okusaba Omukama we mujje buli omu amuyire byamuyiika. Odiyo mpanvu bingi n'olumu mbirowoozaako nti nenjagala okukaaba naye papa naŋŋamba tokaaba, bingi. Naye Omukama abampeera omukisa mwenna we mujje ne we mukyatoola, Omukama abampeera omukisa. Sigadde ndi Olivia Katende, wendi ku magulu gange nkyayimiridde.